erugogo ku press conference y'omukulu amanyikiddanga Wabuyu Gravity omutujju n'antakogga ate nga y'omu ku batamanyi luzungu naye nga ate bwalwogera oli otyo owai steady story obulamu fiti owai tusooke twogere ku kintu kye wakoze ekyokuba nti wabanjidda ku stage guno mwagufudde muze abayimbi naye ate bakuma ssente n'ogaana oyimba n'ogenda ne boonoona ebintu bakola ki bagamba abayimbi babasasudde ne babba ssente z'abantu tegeera ne bituviirako n'okugenda mu makooti zinabirako mu kooti okumala emyaka 4 lwa bintu ebyakuyimba kati kiba beta n'ojja n'onnyonnyola abantu nti ekinnemesezza okujja okuyimba kiriwo ekiti ne bwekiti naye kati nga mwabawagizi bagamba yimbira ennyimba 2 tegeera naye nga bapromota basusiza olukujjukujju twawulira nti nno bakutegako n'emmotoka ne bakutega kadenge mu maaso era ne bakuyimiriza n'oyimbira ku poliisi ku Gun Point ekyazanga era ba OC bekyazanga ba DPC beeyo muli basajja babi nnyo musasula poliisi musasula ogwo mulimu gwammwe naye n'omulimu gwaffe muguwa ekitiibwa mutulaba kuyimba naye bizinensi kati gwe bw'okolagana ne promota nga ne risiiti nzikulaze mbumanja ssente bwe ziti endagaano zonna nzikulaze gwe noganze tebinkwatako jja yimba tegera gwagenda oliisa abaana bange bati abantu abamu abali mu bizinensi eno nga ababebekulu n'abasigadde bagamba nti kiri unprofessional okuba nti omuyimbi alinya ku stage ate n'abanjizaawo lwaki ensonga zammwe mba temuzimaliriza ebintu ebyo biraba bo bayinza okuba bambye tekyabatuukako kitegeera kati bo balina ndowooza enkola gye bakolamu ebintu byabwe bo ne batafuna challenge eyo neffe tugifunye katugirwaniraawo kuba ffe kati tukozesa abantu tuyinza okuba tetuli bamaanyi nnyo mu mapoliisi na biki naye tusobola okukozesa abantu abawagizi baffe ne bamanya ne batabeera disappointed kuba bw'ogamba ogenda kitwala mu kooti oba wai oli omuntu asize akatebe tagenda mumanya nsobi weevudde ne tulina omumanyisa ensobi eyo mugenda kyovakaminga mutya mugenda kisolvinga mutya ye solution ey'okulinnya nze nga nze nasazeewo okuva e Kampala omuntu yenangula balansi wange nva naye ewange muleka waka sigenda kushonga manja kyenasazeewo Gravity ozze okola ebivulo ebyenjawulo era nga biri successful naye lwaki oteeka ku mutwalo 15,000 kuno kuddiza n'etaano basobola oyingira ne 10 n'abiri ne 5 ne kati nze abantu bampagidde nnyo mwana ebintu binnyo byenfunye mu ndongo kitegeera bwe babeera bandaba eyo wala gye banguze bandabira emitwalo 2 n'omutwalo ne balaba omuyimbi ogwo omu naye nga ate banjagala be badawunloadinga obuyimba bwange buli kaseera be bampagira be baga Gravity tomukwatako tegeera tufiira ku ggwe be bambeezezaawo n'abantu bange wetaaga obayiteko wano ekintu nga bayete bulungi obatereko ba artist abalala ba comedian emizannyo egy'enjawulo nga naye asasudde omutwalo ogwo gumu kuba kuddiza sina ssente zenfuna wano kuba ekisaawe kya bbeeyi okulanga kwa bbeeyi stage ya bbeeyi buli kimu kya bbeeyi sina ssente gyenfuna wano wabula mba mukuddiza Gravity ekivulu wakitunze ng'abayimbi abamu si kutunda kivulu naye funa muntu akuyambako asobola okulumirirwa omulimu gwo tegeera nali nkitunze gwe nakiguza ye n'agala okunzanyisa tegeera n'asuubiza kino n'asuubiza kiri omuntu akuwadde miliyoni aye n'agamba 10 nzikuwa after 1 month n'atazikuwa n'agamba tulangira emyezi 2 n'alangira n'akuba baana 5 eziranga ekasanda so ekyo nekimujjako ekivulu n'ekiwa omuntu ali willing okunsupportinga bwe twayogeddemu ne Nobert agamba nti n'ekivulu waliwo kimuguza miliyoni 3 era ng'akoze n'omulimu ne billboards azitimbye n'oweefuula ajja bagirayo contract aye nange njirina ajja gibagirayo agibateerewo agambe kuliko miliyoni 3 omayigula miliyoni 3 ng'azijjeewa nga tosobola kubadde ebbaana za mitwalo 5 tosobola kuba butundubaale bwa mitwalo 3 oba omuyimbi miliyoni 3 tosobola sasula kifo kya miliyoni 15 okitegeera ate oba omuyimbi miliyoni 3 ddala mazima obuzibu bwavuddewo okuba nti nno mutaminating eno contract gyemadde mukozi okubanga toyagala langa ng'osuubiza n'otatuukiriza njija mpeta nzikirira nzira wano nga totuukiriza tegeera ate eno sho ebbanga lyenjitekedde njimanyi manyi essaawa ezeetaagisibwa okutegeka sheeno obudde bwolina ogirangiramu kyolina otteekamu kitegeera nze nkugamba wano balangira emyezi 2 oba omwezi gumu gwe ng'ogamba tujja kujja tujja langa ate nga wano bw'oba tonasasula balance ng'abulayo omwezi gumu ekifo bakikuggyako bw'omala okikuggyako ki ekiddako kitegeera nze kalya yange essente bakola nkole
Deno so kubanga ndi yala encha ne mbamu na 5. Lulinga ndi yala encha ne nkuba yakawumbi ne nkuba ye bisatu. Kitegeera naye erinnya lino erigenda liba ligenze ate erinnya lireta sente. Kati so nalaba nga waliwo agala okuzanyira mu kaliya yange. Naye yagamba nti ebimu ku byamujje kuggwe kubanga tiketi ogaba za bwerere ate ng'ogenda n'osabiriza ne ssente ng'ensonga mwali mwagikwasa. Oguze ekivulu gwavunanyizibwa ku miryango. Kati gwe togaba za bwerere. Gw'okiguze. Gwe togaba kale nze ngaba za bwerere gwe togaba kwa gwe nnyini kivulu. Yagamba akubanja ne ssente nnyingi nnyo. Ogenda kola okuzima. Okakasa wagamba? Ye bw'agamba. Okakasa? Yesse bw'agamba bajja kusiba ng'oyogera ebintu by'otategeera. Agamba akubanja. Wadde nusu 5. Ndi yateekamu ssente zezo ezimu. Yaziteekawa? Yaziteekawa ssente ze? Mukula vite. Wa? Yagamba ekivulu yakigula. Wa n'ateekawa? Anti wa? Agamba billboard abadde aziteekamu. Aleeta lisiti za billboard zinga zonna zize. Ani abadde ateekawo billboard zezo? Inze. Oba akubireyo omuntu omu wa billboard. Oba bamumanyi n'omumanyi. Tegeera. Bintu byange, sente zange, ntuyo zange. Ze kyeno yandibadde byaggwa nadda bino wa sente nzikola sijja gambo sikola sente. Naye natuuka ngambulayo ennaku 4 nga nitaga miliyoni 2. Kitegeera. Naye singa nali njja nkola nga bwe nali nkola nalibadde siri mu stress ono n'amabanja gendi mukati. Ekivulu kino abantu basuubire ki ekipya? Music teri kirala wanti tugenda limirawo butunda. Basuubirewo ndongo ku masanyu yaman. Togere kayimba akapya ko wakoze wataddemu amannya. Agaliwa. Mwegali namukwaya. Namukwaya yani. Odo tegeza Spice Diana sebo. Ye namukwaya. Ye namukwaya. Namukwaya yani. Lojani. Akayimba kakwatagana kuki? Kunyama nze ndi muli wa nyama. Toja wenjifaanana. Ngulaba. Yaman. No yimba kubijanjalo yimbye kunyama. Ngenda baletera yawo kawumbinyeebwa. Chenyanja mbinyeebwa njaba sulamu awo envendala. Kano ke kayimba ko wali watusuubiza okukongerako ku nsonga ya Roja. Roja kigoyogerako. Kante kaina enyama ate kati nyama kwatagana yawa ne Roja. Kati mulimu amanya waliwo no. Gomanyi Roja ki? James Roja gwenjogerako, Peter Roja, Kenny Roja. Kale bimu ababimanyi. Nze balina bavaako dda. Ate bansanyusa n'okunsanyusa bwe bavuddeyo ne boogera ku nsonga zaaki. Zaba promoter. Nze njogera ku Roja mulala nnyo. Omusajja kati omutidde. Emutidde. Wamunnyuka. Emutidde. Olikiriya kati. Hip hop ndaiga namulekera walala. Zindaiga simanyi kuba hip hop. Babagamba situla ku beat mu mutwe nina mu tint kati onjagaza aki ekirala. Omusajja wamuyise ajje. Jenero. Bonna bajje. Kino kivulu kya bana Uganda ate kyange kivulu. Tekiringa bino bivulu birala. Mugenda kulinda gravity buli omu agenda yimba. Aje kyeyo omuyimbi concert yimba kyuse engoye igola bwoti nedda. Buli omu ajja akuba endongo. Kino kivulu bannanga abagala ebyo by'okwemoola mulinde abayimbi abalala. Ebyange endongo. Bonna bajje bayimbe. Katono nnyo gravity. Emitwalo gigenda okubeera emitwalo nga 8 egy'abantu. Yezijjaawo. Ani? Aliwa? Jenero. Jenero ajja. Asobola live band. Toyinza kuba ng'oli myaka 4 n'omusobyo nga tomanyi kuba live band. Njiteekamu ate miliyoni zimmeka. Nja kwewola ssente endala nga bwe neewozeze nazizza nobody. Neewole ssente muteekemu ssente ajje. Kuba kiba kitiibwa ssebo. Sebo yo legendary. Bwasalako yamaani. Sijjukira. Yoganze n'otugamba ali mu president waliwo abadde baagala okukulwa n'ekivulu kino kireme kubeera obeebanya. Ne bannamawulire mwemuli. Nedda ssebo. Mwemuli ne kati kambuuze. Omuntu abadde emitwalo 2 agenda kujja kaseera agende akuwugula kujje ku muntu gw'ogenda okubeera naye gw'obadde naye kuba mutumeekinga naye naffe tuba meekinga. Kwaffe tutabaawo amawulire mugenda gakola ku baani. Ate mulimu si buli muyimbi ate bwakola amawulire. Okitegeera. So mulimu abayimbi mulina okukwatanga akalira. Mwe kino kigravity kyaffe. Kiyinza okuba kale kisirusiru naye kitubeezaawo ne tukibeezaawo. Oli tajja kuyigula na mitwalo 2. Kajibe mitwalo 10 ogenda gire olunaku lumu giggweewo. Tegera kwaliwo omugwe bawa ssente bamuyita ani oli.
ono omulenzi wa BBS Jackster naddaawo n'ayogera kino n'ayogera kiri olubuto limuli tegeera nywa bunywa ebbiyawo weesonyiwa abantu sibamanyi kinene nnyo tekiri mu kyekampala yokka okitegeera ate tekiri mbu nno kya muntu mbu ajje mu ofiisi anonye kyetwetaaga kwe kutandika okuyisa ebbago nga bonogamba nti nno wano bane wano tusima gold twagala kulanga gold waffe avaamu ki nti wano tusima amazzi twagala amazzi gaveemu sente nti wano tuli bayimbi wano tulina talent twagala talent eveemu sente twagala okuyimba kuyambibwe okitegeera gavumenti twagala etegeera okuyimba kyeki era okuyimba kitegeeza ki kyova olabanga buli muntu muyimbi gula Bobi Wine yekka kyakola gavumenti agomaani ga kuyimba bro okitegeera kiraka tebannaba kuba singa bali bagategeera bandibadde basinze okuyimba nga bakukkiririzaamu nga bakola kituufu balaga naye bo bakola ki bajja kati abantu abazze we batyo bwe tubalaga ekituufu ne bakiwagira kigenda tuwa support okusobola okutuuka abanayigiya gye bakola ki kuba industry yaffe etaliimu sente ze tubali twagala industry tere tufune president waddala asakire abayimbi sente mu gavumenti abayimbi basinziire bakole ebintu ebyaki ebyaddala buli agendayo omukulu bebe yagendayo olugambo lwafuluma oba ebyaddala byetwawulya ddala mu sente azifunye z'abayimbi nakulaga bagenze mu America baguze ebintu by'abayimbi n'abyeddiza studio naziteeke wuwe kamera yazine eza red biki ziri wuwe negwe kale sibulina ne abyagaza ki lwaki tabiwa industry banga lyamazeemu kale yeye nyini ng'omuntu kale newe babibye agambe eno studio ajijje wuwe kwa bebe kula sobola kuzimba ne wazimba akayumba wane wapangisa wana gama kati njagala kutandika kuyamba industry kati industry agenda jiyamba ati bigambo byayogera oba mu bikolwa agamba yabayita mu recording wuwe mwagano muganda wange waliwo omuntu atayagala kulinyirira maka ga muntu okitegeera kati olwokuba tuyimba tugende nga lulinyirira maka g'omukulu kati blood waliwo ebintu nga byaddala ebintu ebitali byaddala tebikola goza twakikola studio obutono nga bwambwa ka studio ne kakola erinya ne kakola na hit abasajja bagenda kuba n'ebyo ebyuma babena buli kimu tekigenda kubako kye kikola nze nkulu kujjako nga kigenze ewantu wogamba bannayuganda balina okutegeera mbu nno ebintu bino bye bwenyumiriza mbu oba okuba ne sense of direction industry mweyina okugenda gundi gye bali mu system yakulaba ani avudde gundi blood gwe singa omanyi kye bayita omwoyo gw'endongo singa kati abasajja ngaabo bakuba music nga tebabawandika na buwandikizi ng'awandika oluyimba nebigambo nebiba 20 naye nga biri deep ate nga biri musical nga ate byamwe nga ate babitutte mu coding utagenda kugamba nti saha yakutumye ate muganda ngenze ndi ku line ya saha lwaki oloza ndi ku line ya saha kuba ndi myaka egyo egimanye ekituufu ndi myaka egigamba nti nzo ndaba wano nnyumirwa nnyo okulaba nga newe mba nsigaze empale emu nenga mbadde n'empale 10 naye nga nziwadde abantu abalala nabo bazambadde awo okusoma ki ompozi ogamba mbadde manyi ebya music tosobola somesa kyotamanyi olina somesa kyomanyi okugwe naye si buli omu ntamanyi si buli ku side ya muntu ntamanyi waliwo abantu ng'amanyi ate naffe ekyo kyali tukirespectinga kubanga kitegeeza abantu bakimatira ne bakyagala naye si buli omu okitegeera nti yakyagala so ekyo kye kikulaga nti nno oba oyina okusupportingibwa buli muntu olina okukola ekituufu ekina okukola ki kubanga katonda ensi yakitonda nga se waliwo abantu ng'olina osupportingibwa buli muntu nga si bino mbu nno bajja kunjagalako biki nedda ssebo abagenda okwagala kabamu bakwetame ng'okola ebintu ebitaliiyo sirika ndeka omulimu gwe napatana ndi mutonzi ndiisa buti ndiisa ziri zinyirira ziri mbuto zigaya birimba zirasuna agambye mbuzikawami naye nze ngambye nedda ziri ziwooma ensolo